Ssaabasajja yasiima okulabikako eri Obuganda nga 28 Ogwokutaano mwezi guno ku ntiko y'emikolo egya gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda. Ng'ali eno agenda n'okukwasa engabo essaza ly'e Kyaddondo oluvannyuma lw'okukola obulungi emirimu gya gavumenti ez'ebitundu okukira amasaza amalala gonna mu Buganda. Abakungu ba Ssaabasajja mu ssaza ly'e Kyaddondo ku mitendera egy'enjawulo w'owulirira bino nga batuula bufoofofo anti bali mu keetalo k'okukyaza omutanda ku nkomerero ya Ssabbiiti eno. Bano abasangiddwa mu lukiiko wali ku mbuga y'essaza e Kasangati banoonya ensimbi n'ebintu ebirala okulaba ng'omukolo guno gubeera gwa kitiibwa. Ow'essaza ly'e Kyaddondo Kaggo Oweekitiibwa Patrick Luwaga ategeezza olukiiko olutegesi ku mbuga y'e Kasangati ng'essaza ly'e Kyaddondo bwe lyayanya olwa Ssaabasajja okusiima okulabikako eri Obuganda mu ssaza lino emirundi ebiri ate nga n'ebintu bingi nnyo eby'amakulu ebyaliwo naye nga bwe bituuka okudda bitandikira mu Kyaddondo okugeza ng'empaka z'amaato ezimaze emyaka 10 nga tezigenda mu maaso. Twebaza nti Katonda atukumye bulungi ng'era mwatukumidde obulungi nti essaza ly'e Kyaddondo leero ku luno lyayanya okwanya kibanga ekimuli ekivaayo nekijja nekireeta ebimuliso byakyo nekyanjaza bwe kiti nekiraga obulungi bwakyo. Olwekyo Kyaddondo naye kubanga Ssaabasajja asiimye okuba nti akyala mu Kyaddondo okulambula Kyaddondo emirundi egisukka mu 2 mwaka guno. Kagge era annyonnyodde lwaki olunaku luno lukuziddwa mu ssaza lye kubanga lye lyasinga okuteeka obulungi enkola za gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda era n'asaba abantu b'e Kyaddondo wamu n'Obuganda okutwalira awamu beeyiwe mu bungi e Gombe nga 28 Ogwokutaano mwezi guno basobole okwaniriza omutanda. Tukubira omulanga bonna abali eyo bonna bajje ku lunaku olwo nga 28 essaawa 3 nga buli omu yateredde dda yatudde dda mu mudaala gwe kuba tutegese nti buli omu agenda kutuula mu ssaza lye mwava. Yo mmyuka wa Kaggo owookubiri Oweekitiibwa Agnes Ssempa ategeezza nga bwe bategese okwaniriza empologoma era n'asaba abantu bajje mu bungi balabe lwaki Kyaddondo yasinga mu mpaka za gavumenti ez'ebitundu ate nga gwe mutima gwa Buganda era n'akunga abantu ba Buganda okujja mu bungi babugirize Namulondo. Ate omwami w'eggombolola y'e Gombe Sserugo Eric ng'eno ye wagenda okubeera entikko y'emikolo yeebazza Ssaabasajja olw'okusiima olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu okubeera mu kitundu kye. Ono akakasizza nti enteekateeka y'ekifo kino awagenda okubeera entikko y'omukolo yawedde dda. Enteekateeka y'olunaku olwo omukolo guno leero gwa nkizo butafaananako ng'emikolo emirala nga bwe gibadde gibeerawo. Ku luno tutegese kutegeka kwonna kubanga okuviira ddala waggulu mbatutwala minisita wa gavumenti ez'ebitundu okuddako abaami ab'amasaza bonna n'abamyuka baabwe ku mulundi guno bagenda kukumba bulungi nnyo mu maaso g'empologoma nga teri abakuba ku mikono kubanga tutegese ekifo kigazi. Ab'amagombola bonna bagenda kukumba n'enkiiko zaabwe, ab'emiruka bagenda kukumba n'enkiiko zaabwe, n'abatongole bagenda kukumba n'enkiiko zaabwe. Yagenda okukola ku by'okusanyusa abantu ku mikolo gyonna. Betty Namukwaya annyonnyodde biki ebisuubirwa na ngeri ki gye bagenda okusanyusaamu abantu ba Ssaabasajja mu kiseera nga balina omutanda. Kino kitegeeza nti abantu ffenna mu Buganda tulina okuba nga tuli ku mbuga Ssaabawaali Gombe nga tulindiridde Namunswa. Kubiriza okusookera ddala abantu ba Ssaabaddukira mu ggombolola ya Kabaka eyo mwenna tusuleyo busuzi. Then n'amasaza amalala amagombolola ffenna tubeereyo okulindirira Namunswa tuvugirize baffe tuvugirize Maasomogi tukoma Nantawetwa. Guno omulundi gugenda kubeera gwa 2 mu mwaka guno gwennyini nga Ssaabasajja alabikako eri Obuganda mu ssaza lye ery'e Kyaddondo oluvannyuma lw'okulabikako mu mpaka z'amaato ku mwalo e Mulungu e Munyonyo ku nkomerero ya Ssabbiiti ewedde.